Ekitawuluzi. Ekitawuluzi okuva mu Up Arrows Entertainment. Ekitawuluzi. Olaba tomanyi ate nga tebatomanyi. Abasomyi mujje tusome. Namukisa mujje tumusinze. Twebaze. Kale ensujju kyo kiriko ensujju. Ekiro kiriko ensujju. Katya. Zibuuse. Soggo. Abasomyi mujje tusome. Mujje tumusinze. Nyewa nabyo. Omutaka konkomi. Konkomi sasa. Wali kulongoosa. Owa, Waita. bana basudde wano. Ebikuta by'ebinyebwa. Mutya kankubuzeeko nange neeyune. Otya eyo. Mwasuze mutya. Gyetwise. Bali batya. Bigenda bitya, gigenda emirimu. Akasana okalaba otya. Gyetuli. Bitya. Owa. Byonna byonna biŋŋamba naye. Ensujju eno ndaba ng'eyange. Nedda. Ogiggyewo. Ensujju ngigye wange. Inspector, emanga eyo olina ekiryo ky'ensujju. Kino ekiryo kye wasimba ne kirandira ewange. Wenzija ensujju. Era n'ensujju gijja ku kiryo kyange. Eno ewange. Sirinyako mu kibanja eno ewange. Gye nkijje ensujju eno. Kubanga nkedde nga njagala okulya ku nsujju. Ensujju eno erina ekiririisa kingi. Ne ngamba sisobola kubeera mu mbeera bwekyo ng'ate eri wali ensujju mu kibanja kyange. N'osalawo ogende ojje mu kyange olye. Sirinyako. Zatagiinaako mugaso nasimbira ggwe. Konkome nkwata bulungi. Ensujju ngijje wange. Weewulira by'oyogera. Kyennasimba nekigenda ewuwo. Kyalandira wange. Mbadde mpulira njala ku nsujju. Omanyi bino ebiriisa ffe tubyetaaga. Mwe musimba ensujju nga temuzeetaaga. Olira. Musimba ensujju nga ebintu nga temubyetaaga. Natusimbira mmwe. Yalandira wange. Nensimbira ggwe. Wasimba. Eno kyokuteba gita bati. Kitabu kitukuvu. Kyogera kitya? Omuggo guba gwani? Omuggo guba gwa Natema. Ebbayibuli ekitabu kyogera. Si gwani. Si gwa Nalonda. Kakati mpe ensujju ya. Naye kati omuggo gusobola okufuuka ogwa Yatema. Mpe ensujju yange. Mpe ensujju yange. Konkomi. Ntambuli. Ngenze ku kiryo. N'obwagazi obungi nzijeyo ensujju. Ekyani? Ekiri ewange. Ekyani? Waki wasimba wone kirandire ewuwo. Bw'olaba kiranda lwaki wakijja ewange n'okiteeka ewuwo. Ensujju naye twawukanye tuli baliraanwa. Twawula nsalosalo. Wasimba ewuwo ne kijja ewange ne kiranda. Olwo ne kifuuka kikyo. Kiri wange ensujju ngijja wange sinalinnyako mu kibanja kyo. Ngijja mu kibanja kyange. Wali osobola wandibadde ensujju ogyo ogirandiza wuwo. Wajika kati ewange empooza egenda vaawa. Empooza egenda vaawa. Ewange okubanga kiri mu mwanyi zange kizoonoona. Nze nfuniramu wa ne famire yange n'abaana bange. N'ekirala ku sayizi yo n'abaana bange gye bafaanamu ne mukazi wo. Temwetaaga nsujju. Egenda bayamba ki? Ensujju n'abantu ngaffe beeteekamu ekiriisa ne tweyongera okuba nga tufuuka ab'omugaso mu nsi. Oyina yakumala kyenjagaza. Konkomi just wakuba nti olina ebigambo bingi bungi. Tweyagaliza Konkomi. Ekitawuluzi. Kino ky'ekitawuluzi. Toseguka. Ekitawuluzi nga kikutuusibwako AMK Power Center Kalamba Kiganda, Mukire Suppliers Kikandwa ne Musekera Alcoholic Kombucha. Ekitawuluzi okuva mu Up Arrows Entertainment. Ekitawuluzi. Olaba tomanyi ate nga tebatomanyi.